Wewa mukama tukusinza nga tukugulumiza nga tukusama ekitiibwa gwe mukama gwe kabaka gwe katonda gwe nannyini gwe buyinza mukama manga gwenna gwe gatya ensi zonna gwe zivuunamira buli kitonde kwe kijja obulamu n'omukka n'erinnya mukama nga abeera omulamu emirembe gyonna gw'otulese wano mu ttuntu lino taata akusinza n'okugulumiza n'okusama ekitiibwa okwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo engalo z'owulira tukuba mukama kabonero kakusinza nakutenda nakugulumiza tuga nti osaanidde mukama ogulumizibwe atuwadde omukka gwe tusanga totusasuziza atuwadde enjuba n'omwezi ebitwakira entakeera ayabamba eggulu mukama nge taata okutali mpagi yegwe mukama yatufuza emirimu gy'emikono gyo bw'amala obikola ebyewunyisa n'oteeka ku nsaate tubifuge nakutenda tutya nakosa bigambo ky'okusinza mukama ebigambo byaffe biwewuka so nga gw'osukka ebigambo byaffe bisobola okwogera obukulu bwani abunnyonnyola ekitiibwa kyo nga kya kitalo tuga nti osaanidde gwe katonda wa ibulayimu wa isaaka era wa yakobo mukama atenkanikira seba atajjulukuka weebale gwe twagala obwenkanidda tine bwe twali nga tumaze okusobya nga tumaze okwonoona nga tusesetuse okuva mu kkubo lyo ne mu maaso go taata okuyita mu jjajjaffe adamu mukama ngesewo nga tugudde era tuwamala gatuleka watukolera salvation plan bwewasindika omwana omu yekka gw'olina yesu ajje ku nsi wano mukama atulokole era ensonga lwaki tuli balokole olw'omusaayi gwo gwayika gwe yayiwa saddaaka ennene yinkaniddeawo gye watuwa weebale ssebo weebale mukama weebale taata twongera okwaniza mu makati gaffe mukama kubanga ng'ekigambo ekyo bwe kyogera tigwe ataatumma mwana wo ataagaana mwana wo naye n'omuwayo ku lwaffe ffenna tolitugabira ebintu byonna ewamu naye ssebo mukama tukkiriza ng'onoobitugabira kyetuba tubisaba kaakati ogaba omwoyo gw'omutukuvu mu makati gaffe muyiwe ku bulamu bw'abantu bo olwonna ababadde abanafu banaafuuka b'amaanyi ababadde abalwadde banaawona abadde abasibe banaasumululwa abadde abawambe banaateebwa abatakumanyanga banaakumanya abadde b'ennyuma banazibwamu amaanyi omukama onoobaviirayo nga botabaviirangayo taata abaavu mukama onoobagaggawaza abalina amabanja onoobayamba ogasasula mukama abakaaba onoobasirisa abagumba onoobazaaza mukama nga abadooba onoobadduukirira abayiikirizibwa mukama onoobataasa abatalina mirimu onobawa emirimu tambula makati gaffe taata ng'otambula ng'owonya mukama gobaganya buli bunafu bwonna na buli ndwadde badde ku bulamu bw'abantu bo njiragira okubata buli ndwadde njiragira okuta gwayazze wano ng'oli mulwadde ndagira endwadde yonna ebadde mu ggwe oba zibadde mu mutwe oba zibadde mu mutima oba zibadde mu mawugwe oba endwadde zibadde mu lubuto oba zibadde mu bifo ebyekyama oba zibadde mu magumba oba zibadde mu lususu endwadde ezitambulira mu musaayi ne mu mazzi ziragira okuta obulamu bwo ku ssaawa eno eri ggwe ali mu kifo kino n'eri abo abatuwulira ku rediyo nangirira amaanyi ga katonda mu mibiri gyabwe ku ssaawa eno nangirira okuwonyezebwa eri abali mu malwaliro eri abatudde mu maka eri abali mu maofiisi eri abali mu mamotoka gaabwe eri abatuwulira ebweru wa uganda nangidde kubanga mu spiritual realm tewaliwo distance amaanyi ga katonda gagende ku ssaawa ena gye bali gabatomere galeta okuwonyezebwa kyenva ndagira buli muzimu ogobadde mabega w'endwadde yonna njogera gy'oli tolina buyinza ku bulamu bw'abantu nkulagira bajjeko engalo enkyawu abo obadde wagongobaza abadde ku bitanda ndagira obate abadde mu makomera kulagira obate ndagira buli muzimu ebiteega emisambu amayimba amajini empewo embi dayimoni ensindika enezezeereta zokka eziriko ebyoto nezitaliko byoto eziriko endagaano nezitaliko ndagaano menya amaanyi gammwe setaani menya amaanyi go nkusimbula nga nkulagira taa obulamu bwabwe tabo badde otulugunya nkulagidde otena emirimu gyabwe ngambye tana amaka gaabwe ngambye tana ebyabwe mu linnya lya yesu omwerazesi nangirira okuwonyezebwa mu bizinensi ezibadde zalwala nangirira okuwonyezebwa mu marriage ezibadde zalwala nangirira okuwonyezebwa mu mirimu egibadde gyalwala nangidde okuwonyezebwa mu mibiri egibadde emirwadde nangidde okuwonyezebwa mu byalo ebibadde byalwala bizinensi ezalwala kampuni ezalwala nziragulirako obulamu nga ezekere byayimirira makama ngaamubuuza ti omwana w'omuntu amagumba gano gasobola okuba amalamu mulaga nti gwomanyi n'omugamba lagula omwana w'omuntu nange ndagula obulamu mu ebyo ebibadde byafa ndagula obulamu mu bizinensi ezibadde enfu ndagula obulamu mu maka agabadde amafu ndagula obulamu mu buweereza obadde bwafa ndagula obulamu mu birowoozo byo ndagudde obulamu mu linnya lya yesu kubera yesu engalo nga zinoga okusingako nga bwomugamba weebale mukama weebale ssebo weebale kabaka weebale katonda mu kristo yesu mukama waffe era omulokozi waffe amiina Berengalo nga zino gamulinnya erya Yesu. Glory be to God and praise the Lord. Kamba ebazibwe nnyo
agulumizibwa mu Nazaresi. Twala amaanyi agali mu ssaala eyo ku mulinnya erya Yesu Kristo mu Nazaresi. Era amaanyi ago gakuyambe, era amaanyi agakusumulule, era amaanyi agakolere yonna gy'oli wonna w'oli. Oba oli wano oba otuwulira ku radio oba ku TV, nangidde okusumululwa gy'oli mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Amen. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne neebaza Mukama Katonda atuleeta wano bulijjo, kubanga era kisa kye, watali kisa kye tetuyinza kujjawo. Nakyo kitwala kubikkulirwa abatakufunanga, era munnange tajja ayinza n'okutuuka okuva ku nsi nga tafessangayo budde obwo, ng'abadde bambi bize nnyo ennaku zonna ez'obulamu bwe ng'abadde bize. Newankubadde nga teminde ekisinga obungi osobola okubuuza omuntu ekibadde kimufuula bize akulage results nga nazo taziraba. N'omugaa kale ndage ekibadde kikuvudde bize, ekyakulemesa okujja mu maaso ga Katonda, ekyakulemesa okulokoka, ekyakulemesa okuweereza, nga nakyo osobola okukimusaba nga he was just busy for nothing. It happens. Kibaawo omuntu ng'oli busy for nothing. Nga ne bagandi kale tulage kye kibadde kikuvudde bize, ekyakulemesa okujja nga mulankyawa nga waliwo. Gwe buuza oyo gwolaba neighbor aludde okujja omugeni bw'obadde ebbanga lino lyomaze nga tokyajja ofunyeemu ki? Ogamba ayina yadde kyayina. Come on, favors way. Busy for nothing. Sitaani bw'ato bw'akola akufuula busy mu butuufu ng'oli busy ng'obudde bwa Mukama tokyayina. Naye obuzibu buli mu kugamba tulageeko okozeewo ki nga waliwo. Busy for nothing. Kaakati tokkirizanga Setaani okufuula busy for nothing. Come on, favors way. Tomukkirizanga. Be on top of that game. Omugambe Setaani nakola endagaano ne Katonda, ekikwatagana ne Katonda si kikompromisinga. Akadde bwe kaba ka Mukama kaba ka Mukama. Towulidde osubidde okugamba nti amiina. Bayibuli egamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga bw'abawandiisi n'Abafalisaayo temuliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Oyinza okukikkiriza nti n'abantu abatalokokanga essaawa eno bakuŋŋaanidde wali ku Christ the King okowoola Mariya n'ebibumba ebyo ebiryawo, naye nga tebalokokanga naye bakuŋŋaanye nabo we bali. Kirira wano wansi olabe ennakasera awo abasiraamu bakuŋŋaanye okukowoola Allah, bamukowoola wadde yalemererwa okuzuukiza Muhammad Allah waabwe naye era bamulemerako ate ne babeera committed ku kyo. Ate si wano wokka, genda manga Arab countries abali bagenzeko Dubai muli bajulizi bange essaawa eno shops are closed, maduuka maggale. Bwe luba lwakutaano kisukka n'enguudo baziggala, emiguudo zonna ne bazifuula emizikiti ne bateekamu obunanka ne bukaaya emisaalo, bateekamu emisaalo. Tebalokokanga, tebalina ssuwa ku ggulu baddala bagenda oba tebagenda, tebalina ssuwa bakatonda abawulira oba tabawulira. Ebintu byabwe naye nga bwemanyi ne kabwejjungira yennyini bakyasabira musabire ave mu muliro, ave wazibu we yalaga. Kabwejjungira yakitandikawo. Kati n'osaasira bw'olaba embwa egoba w'ekiwempe, kubanga omuntu ayatandika ekintu babanga akyasabira busabirwa aveeyo wali ewazibu we yagenda. Kati gwe ataamusabira gwe yabiyingiramu obuyingiza ani agenda okusabira? Eyo si gye bayita emberebezi. Naye munnange wadde tebalisuwa ku kibaliko, obudde bwa Katonda bwe babulina, kati ate gwe ali ku ssuwa ddiiru waali badde otya? Wangi gwe yalokoka, gwe baagamba alina ebyandiko ebyakugumyedde ebyakunywezedda nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, teri alituuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze, bw'ayogera Yesu. Gwe oli ku ssuwa ddiiru wayingirira ddala mu Yesu munda, ate n'obituukamu gwe n'obizannyiramu. Bayibuli gwe gweyogerako negga nti ate gwe obutuukirivu bwo bwe butalisinga bw'Abasiraamu, gwe mugulu tojja kulinnyayo. N'olwekyo obanga walokoka Yesu nga wamukkiriza nga wakyukira Katonda, kyukira ddala, beera committed mu Katonda. Katonda ayagala kulaba nga oli committed. Let God at all times be a priority. Katonda muwe ekifo kye ekisooka nga yasooka, ebirala nga bijja luvannyuma. Kimanyize mu kalicha yo mu musaayi gwo nga kitambula ndi Katonda yakola atya? Si kyabawulira, Katonda yakola atya? Ate nga toyogera kyogere, nga bw'obawo ekintu kyonna nga kikompiitinga ne Katonda, okigamba kati gwe tuulamu wali wansi kammale ate Mukama kammumale. Tokkiriza nga kintu kyonna kompiitinga na Katonda. Leka Katonda abeere nnamba emu. Kino kye kigenda okubaawo. Bw'onoofuula Katonda nnamba emu naye ajja kufuula nnamba emu.
kati ne bw'okuba kalenga. Otuuse mu kitabo kya Balamuzi. Njogera ku ekyo ekiteekwa okubaawo Katonda bw'abanga anaakuzza mu original position yo. Tewannabaayo kintu kibi nga kuseeseetuka n'ova Katonda we yakuteeka oba n'ova woteekeddwa okubeera. Okuva ku lwero ebiri ekimu ku bintu omuntu by'asinza okusafalinga is to lose his position. Losing his position. Njagala otegere ndi Katonda bwe yatonda omuntu gwe bayita Adamu yamuteeka mu kifo. Adamu yali ayina obuyinza okufuga ebitonde byonna byonna Katonda bye yali amaze okutonda, era kye kyamutondesa abifuge. When God had already created everything, he thought of how this creation were going to be managed. Yensonga lwaki Bayibuli etandika ng'ega nti awo Mukama Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Tumutondere ki? Tumutonde akole ki? Abali basomyeyo bafugenga. Omuntu baamutonda kufuga, manager. Ku mulembe ogwo empologoma yagonderanga omuntu era yagituuma n'erinnya. Bwe yajja mu maka ge n'agiga nti gwe genda banaakuyitanga empologoma. N'enjovu nejja n'agigamba gwe genda bajja kuyitanga njovu. N'omusota ne gujja n'agamba gwe genda banaakuyitanga musota. Buli kisolo ky'omanyi ekikambwe kyajja n'akigamba gwe genda. Ebisolo byonna omuntu yabituuma, akabona yakalaga nti omuntu ye yali mu control, nga yatuuma yafuga. Ensi yeefuula bwefuuzi nga Adamu akoze ebya volongoto. Yakola biki? Adamu bwe yakola ebya volongoto, we lost our place. Teyaleeta kufa kwokka, but he subjected man to another lower level, ku level eya wansi. Omuntu n'afundikira nga mazima ddala byateekeddwa okufuga ate kati bye bimufuga. Omuntu n'atandika okutya omusota, omuntu n'atandika okutya empisi, omuntu n'atandika okutya engo, omuntu n'atandika okutya enkula, omuntu n'atya embogo, omuntu n'atya empologoma, omuntu ng'enjovu agidduka, omuntu ebintu bye yali ateekeddwa okufuga nga bye bimufuga. That is the first time man lost his position. And era ebyava mu ekyo byebyo kufugibwa. Buli lw'ofiirwa ekifo kyo ofugibwa. Okuva ku mulundi ogwo omuntu afuba okudda mu kifo kye, naye si byangu. Oluusi akozesa amakubo makyamu ng'agezaako okudda mu kifo kye. Amakubo g'akozesa makyamu. Ayita mu ppanya. Amakubo agamuteekebwa agamuyamba okudda mu kifo kye oluusi tagakozesa. Awo we tubikudde mu kitabo kya Balamuzi, okumala ennaku bbiri tutunuulira obulamu bw'Abayisirayiri abaali bafiiriddwa pozishoni yaabwe era okuyita mu kibi. Bayisirayiri Katonda bye yali atonze nga mazima ddala ggwanga eriri peculiar nation, eggwanga ery'envuma, balangira, bakabona, bannambeemu ba Katonda, ba first born, era nabo ne bakola ebya volongoto. Olw'akasaayi kali aka Adamu akajjira mu bulamu bwabwe ne bakola ebya volongoto. Twabirabye wano mu kitabo kya Ludde kya Balamuzi, Judges chapter 6 verse 1. Bayonoonye Mukama era ne bongera okufiirwa ekifo kyabwe mu mulembe ogwakalembereza, kubanga ogwo omulembe gwabwe tuguyita omulembe ogwakalembereza. Jjukira baali tebannalokoka naye nga basobola okurelatinga with God. They can relate to some extent, nga they can make it to some extent, nga balina favor maaso ga Katonda. Si full favor, kubanga ebyokugenda mu ggulu baali tebalina kye babimanyiiko, teyali tebinayanjulibwa gye bali, naye at least nga balina relationship ne Katonda ebayamba okurelatinga n'okusigala nga bawanguzi nga bali wano ku nsi. Naye bwe bamalira okubimeesinga okubyonoona, be baali bateekwa okufuga baatandika okubafuga. Abamidiyaani abaali bateekwa okufugibwa Abayisirayiri. Isirayiri bwe yaleetekwa okukonkalinga, bwe yaleetekwa okufuga okusinziira ku bisuubizo bya Katonda. Yali yabagamba munaabeeranga waggulu so si wansi, munaawangula amawanga, munaagabeeranga waggulu, anaabalumbanga, anajjiranga mu kkubo limu, munaamukubanga ne musasanya mu makubo 7. Ebyo bye bisuubizo Isirayiri bye yalina.
naye ekibi bannange omuntu alabye n'ekibi. Ekibi bwe kijja mu bulamu kicompromisinga obulamu bwo, ne kicompromisinga standards, ne kicompromisinga promises Katonda ze yakuwa, n'oseesetuka n'ova mu kifo kyo ebyali bye wali oteeka okufuga ne bitandika okufuga. Abamidiyaani bw'obasomako otya? Kubanga baafundikira nga bafuze Isirayiri, nga bagituntuza, nga bagitwalira wansi, nga kibagala kye bagikola, emmere yaabwe nga bagibba, nga bagirinnyirira, ennimiro bazisattirira, buli gwe bakwata n'akagugu k'emmere bakamusikako, gwe bakwatanga n'ensawo y'akasooli bagimuwambako, gwe basanganga n'endebe nga bamugamba gireete wano, ey'omu nnimiro nga bagisotterera, ne babatuntuza, ne babafuga. Ekigamba naye bakulinde naye bannanga ekibi kibi. Ekibi kireetera bye wali badde ofuga ne bitandika okukufuga. Kyova olaba abaagala ekibi nze mbeewuunya. Bw'oba okyayagala ekibi nkwewuunya, tomanyi kyofiirwa. Kyofiirwa kinene okusinga kyofunamu. Kubanga ekibi kikuseparatinga ne Katonda. Sin is separated from God, by the way. Because the Bible is very clear that the wages of sin is death. Now that death, the definition means separation. Separated from God. But you don't only get separated from God and go going demotaka. Even when you are still living, ekibi kikwawula ne Katonda, kikwawula n'amaanyi ga Katonda, kikwawula ne protection, kikwawula ne favor, kikwawula n'omukisa, kikwawula Katonda n'omubeera wala naye n'akubeera wala. Olwo buli ekyagala okujooga ne kijja ne kikujooga. Singa onnyamba n'ongambako nti amina naalitegedde nti waakiri otegedde ekyo ne nkivaako. Ekibi kibi. Daba bwe kizingiramu abasajja abalinga Gideoni, abaali bannaggwano b'omulembe ogwo. Omusajja malayika gw'asanga n'agamba nti gwe sajja ow'amaanyi omuzira, nenga gwe bayita ow'amaanyi omuzira, ali mu kukusaŋŋano agikise Abamidiyaani. Abamidiyaani abaali badde bamudduka nga ye abadduka. Ebigambo byonna malayika byayogera ne Gideoni bimulaga ekifo mwe yali ateekwa okubeera. Naye nga takiri, ekibi nga kyabateeka ewaze. Malayika agamba nti gwe omusajja omuzira ow'amaanyi. Ow'amaanyi ate yali mu kudduka. Ow'amaanyi kibanga omuntu wakusanga nga tolinamu yadde olwataano yadde eza breakfast nga zabuze n'ezekyemisana nga tolina, naga nti oli otya naggagga. Ogamba ne gundi tubeere serious naawe. Era ogenda okulira bwe bakikuyita. Ogenda ndoza otera okulya ebigambo ebikuvaamu nga bakikuyise ng'oli agenda oli otya nagga. Duula nnyo. Duula. Gwe duula. Bwe likufuwa oli ebikka. Duula. Okitegeera? Kubanga bambi kyabagamba nga tokifaanana. Tokiri. Omuntu akuyise naggagga tonalya breakfast. Akuyita naggagga simanyi owulira. Ne lunch tonamanya gyegenda kuva. N'ebintu baagala bisuula bweru ba Land Road. Naye oli agenda oli otya naggagga. Era Gideoni yatunulira malayika n'agamba naye malayika tubeere serious. Ompito w'amaanyi omuzira. Amaanyi gali luddawa. Nga naweeno wonsanze ndi mu kunoonya ngeri gye ntoloka abasajja. Eno emmere simanyi ngeri gye ngituusaka. Kubanga bali wali batuteeze sawa na bagitwala. Oduula buduuzi onkeneka. Are you mocking me? Ninga malayika ye yali ali ku standard z'omu ggulu, eggulu kye limanyi. Wangi? Omanyi wabaawo eggulu kye limanyi ate nga waliwo naawe ekyomanyi. Kankyogere nga nyimiridde eno. Wabaawo eggulu kye limanyi ng'ate waliwo ne reality ekyemanyi. Kati omutawaana guli mu kuba nti ogenda kukkiriza ki ku byombi. Reality, the facts on the ground, oba what the word of the Lord say. Ekigambo kikuyita mugagga kyokka tolinamu yadde n'ekikumi. Tutwale kiriwa tugende na kiriwa. The Bible ebuuza whose report shall we believe? Okay? The one of God says nti oli mulamu. Naye nga ate ne wetwogerera olina empeke mu nsawo. Wayise n'eddagala mu nsawo olirina neeko olina obucupa bw'amadagala. Naye ekigambo kigamba nti oli mulamu mu linnya lya Yesu. Ekigambo kigamba nti omunafu agambe nga nti ndi waaki. Naye nga amazima galina okulinnya amadaala awo. Lubadde lutalo. Naye nga ate ekigambo kigamba nti omunafu agambe nti ndi w'amaanyi.
naye nga naawe ganoonya ne gakusobera. Omwavu agambe nti ndi mugagga, bayibuli bwegamba, naye nga gwe gw'omanyi neera nki gyegenda okuva. Ekibuuzo, tunakkiriza byani? Bya Katonda oba omubiri gwo bye gwogera? Bwe biba bya Katonda mukubire mu ngalo. Gideon bamugamba musajja ow'amaanyi omuzira. Gideon aganego ntubeere serious. Ebintu byemutuufu ompita w'amaanyi muzira n'ebyatuukako nga Mukama atulese, nga Mukama atusudde, nga Katonda yatuvaamu. Katonda n'amugamba nti kaakati nti ekindeese wano njagala kukuzza mu kifo kyo. Kati oyo wolokoso gw'oyogera tagenda kukola. My mention to you, ndabye okukaaba kwammwe, ndabye okubonaabona kwammwe, ndabye abamidiyani bwe babatuntuza, ndabye essaala ze musabye, mbalabye nga mulaajana, mbalabye nga mukaaba. Kati ekindeese, I have come here to restore you. Nziza okukuzza w'oteekeddwa okubeera. Katonda n'agamba nti ndabye okukaaba kwammwe. Gideoni ekindeese kukuzza w'oteekeddwa okubeera. Nzize si gwe wekka, naye okuyita mu ggwe njagala ozze eggwanga Isirayiri mu original position yaalyo. Ekitegeeza nti mu bulamu buno ne bwe tuba twamusobya n'atuleka, tatulekera ddala. Ne bwe tuba tumusobezza, kituufu tusobola okusafalinga consequences. Yes, very true. Naawe ndowooza olina by'olabyeko ebyoyiseeyiseemu okuyita mu bujeemujeemu. Waliwo by'oyiseeyiseemu by'otasobola tugamba wano kazindaalo, naye ng'osobola okudda mu kinaabiro kyo noga naye wabula embooka ezimu nze nzeekubizza. Kuba baabulira mu kyaki ne bansomesa okuwa ekimu eky'ekkumi ne nkiwaako, nakiwaawaakokko era bwe nakiweera ebintu byakolanga, naye okuva ku lunaku nayingiramu obujeemu ne ntandika okukibba, wabula nakyo kinkozeeko. There are things that you know about yourself. Waliwo bye weemanyiiko. There are areas where you know nti awo ndi strong. Ate waliwo areas omanyi nti mutuufu ndi munafu. Bayibuli ega nti omutima gwo bw'olabanga tegukusalidde musango guba tegukusinze. Naye waliwo naawe lwe gukusalira n'oga naye kino wadde sobola kyogera mu bantu. This was my own mistake. Kino nze nakikola. Nze naggula oluggi. Omulabe nze namuggulira oluggi n'ayingira n'ankuba. And the earlier you realize that, sometimes the better. Bw'ozuula oluggi lwe waggula gy'okoma okurealizinga n'oggalawo omulabe n'omuggalira, the better. Ekizibu kyaffe ndi abasinga obungi, we prolong things. Amazima tuba tugamanyi, n'oyagala oyite eno, n'oyagala oyite eno, n'oyagala oyite eno, n'oyagala oyite eno. Naye nga amazima ogamanyi, ky'oteekeddwa okutereeza okimanyi. Ekyasoba obeera okimanyi. Ekyayonooneka obeera okimanyi. Enkolagana we yafiira ne Katonda obeera omanyiiwo. Majority of us obeera omanyi. Pastor ayinza n'obutamanya nga gw'omanyi. Ekizibu yokka ekituliko nti tupretendinga nnyo. We pretend a lot. Ne bw'oba omanyi amazima ogayita ayita ebbali. Bw'otuuka wa pastor n'omugamba birala, ozze mu counseling ate omugamba birala. Naye nga amazima ogamanyi. Pastor bw'abanga agamanyi n'agakkuba mu maaso oga nti oyo mubi. Sijja muddako kangende noonye kyaki endala. N'otuuke wala ate tobabuulira kikutawaanya. Wabula ate baba obuuza olinga abatadde ku bibuuzo bya yuneebo. Noga pastor olowooza ki ekintawaanya? Naye nga gwe batakimanyi. Pastor gumukulabako ki ekintawaanya? Nkeberaamuko tulabe. Njagala onkeberemu tutegeere ekintawaanya. Kuba mutuufu ntawaanya nnyo naye pastor nkeberaamuko. Nabbi nkeberaamuko. Naye nga gwe obeera okimanyi nti ebintu byatambulanga okutuuka ku lunaku lwe wajeema lwe watandika okubba ekimu eky'ekkumi. Otandika okukibba nakyo ne kikutandikako. Wakirya nakyo ne kikulya. Obeera omanyi. Tuba tumanyi emirundi egisinga obungi tuba tumanyi. Amazima asinga okugamanya ye ggwe wennyini. Asinga okukutegeera si mulala ye ggwe. Tewannabaayo nnabbi asinga kukutegeera nga ggwe. Bannabbi otawaanya ba bwereere. Gw'omanya tine mutuufu nasabanga ewaka nafukamiranga n'ensaba nga sinnagenda mu buliri ne kati olumala okulya emmere mbanga ttimba wendiridde wenneebaka. Otulo nga tunkwata bamu bamanyi n'okwewaana nze bannaye simalina kumanya Mukama yaliyamba kubanga nze olumala okulya nga neebaka. Kakatandika okusaba nga tonnalya. Kuŋŋanya kafamire ko musabe nga temunnalya. Otegedde obunafu bwo nti bw'oli amaanyi gakugwamu n'otulo ne tukutandikako.
kati sabanga temunnalya kati n'obwana bwakumanyira ndi mami bwe tuba tusaba naye tasobola kumalako waafukamidde weyebaka ogenda okuzuka nga bwagenze dda nga bugamba ono omukazi tumuleke wano ye ekyamubaako kyamukeera nnyo esaala gwogitandika ng'ofukamidde ako kitanda mukama katonda tujja mu maaso go mu linnya lya yesu kristo omunazaaleti nobeera nga kijenereta ekiweddemu amafuta ate ne bagamba okusiibako owewukeko n'okusiiba ne kugaana bagasiibako n'owewuke weya oganze nsula siridde sisiiba nga siridde emmere yakufa kuleka nyina okugirya mmere yakufa kuleka mukama yebazibwe ebizibu ebisinga obungi obimanyi tewetaaga kebera nnyo you know people we know ourselves tubimanyi buli muntu amanyi obunafu bwe buli muntu amanyi amaanyi ge ewa katonda tumala budde ku pretendinga ng'ogenze n'omugamba mukama mbadde njagala ombulire ebinkwatako mbulira mukama simanyi kintawanya mukama ombulire naye ng'obimanyi naye katonda agenda okutunulira ng'oli mu ku pretending ng'obimanyi naawe omanyi ekintu bwe kyatambulira nga kirungi omanyi bwe wakolera nga katonda n'akwanukula omanyi bwe yakwanukula nga tonnamalayo nakusaba omanyi bwe byatambulira nga ebirungi omanyidde ddala nti bwali tonnatandika kwenda katonda yakuwuliranga okutuusa ku lunaku lwe watandika okwenda kati ate oyitaayita bbali otawanya bannabbi naye bannabbi ne bakutawanya ne bagamba ojja kuleetayo asatu okukebera andi kati bifuuse byakubbiŋŋana leetayo abiri tukukebere kati ate olwokuba oganya okukkiriza mazima g'omanyi you looking for more information about you naye nabbi naga nti ono nno mujjamu asatu yeetaaga mugamba nti olina omusota mu mutwe anti ogenza kebera akubulira ekikulimu naga nti olina omusota mu mutwe kasota katono naye kali eri mu bwongo naye ate maama waako ali mu lubuto naye kakula olwo n'obuuka enswa naye nga weemanyi you can examine yourself Bible bwegamba ni mwekebere mweka you know where the problems are ebizibu obeera obimanyi ngambako nti amen nze amagezi ge naali kuwadde the area you reconcile with God the better byolaba ebyakyama byolaba ebyasoba kubanga bade tewanabayo ekintu kiri precious nga kubeera nankolagana na katonda ate tewanabaayo vulnerable state of life okuba nti abantu bonna obalina naye katonda tomulina sente zonna ozirina naye katonda tolina tewanabaayo vulnerability yenkanaawo mukama yebazo era ono omusajja kyakabira Gideon agani mukama nga atulese mukama nga atusudde mukama nga yatuvaako onamugamba kati ekindeese mpulidde okukaabaako njagala kuzza wooteekeddwa okubeera naawe ozeeyo eggwanga we liteekeddwa okubeera wabeereyo ateeka omukono waggulu age nti anzizeeyo mukama akuzeeyo kamala n'akuzaayo toddamu n'osamaala toddamu kusamaala toddamu kuwunga setaani n'akunyakulako ekyo kyoli kubanga ebbanga lyomala katonda watakusuubira kubeera binnyo nnyo nnyo ekyo ekiseera kibi nnyo risiki y'amaanyi olunyiri lugamba lwakumeka katonda agamba Gideon kanziruke kambyanguye yanguye katonda agamba Gideon tuli mu kyabalamuzi mu luzungu ye Judges 6:15 namugamba nti ayi mukama wange kale kanve kule 14 mukama namutunulira nayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gw'Abamidiyaani kampulira agamba nti amiina n'agattako ekibuzo nti sinze nkulagidde gendera mu maanyi gano ekyewunyisa tamugambyeko nti gana amapya genkuwadde amugambye olede goyina gamala ekibi kyakula bulala okubeera nti presence ya katonda yakuvaako
bannange kibi nnyo ekintu oba okirina naye nga tekikuyamba. Gideon Mukama tannamugamba kuti ngenda kuwa amaanyi amapya, wabula ayina gaayina naye gaabula takyagalaba, tegakyagasa. Omuntu ali wansi w'ekikolimo yakula bulala nekyayina kiba tekikyamugasa naye ng'akiyina. Abantu abalanga bakiraba ne baddawo ne banyumanaga ndi omwana oyo golaba nno yasoma bannange, omwana oyo yasoma. Okimanyi amanyi okukanika leediyo naye ng'asula njala, naye ng'ensejjuzi za leediyo zeetaaga okukanika. Ate baakula bulala nga ne bw'ogimuwa n'agikanika teggwa. Osingana abamubanja leediyo zaabwe bawera nga 8 bonna bamubanja naye nga amagezi agazikanika agayina naye ng'ekisa talina grace, talina favor. Buli kaseera afuna ebimuugula, buli gyakwatako teggwa, buli asumula abanga agenda ogikanika ate sente asooka zisaba. Sooka ompe sente, esinga obungi zimpe, ne bazimuwa n'agisumula n'agyamu emisumaali gyonna n'agivuunika ku ginne waayo. Kiri ekyamukwata ekikolimo ekimuliko nekimugamba kati ogiveeko genda ate ku ndala. Baba akaleeta endala n'agisumula. Omusingana yasumula leediyo nga 20 ziri awo zonna tekuliko ekanikibwa. Kati abazimbanja beeyongera obungi, pressure nemuyitirako nga takyayinza kutuulawo n'atandika kudduka n'azikiza essimu. Ekibuuzo, amagezi agazikanika agayina naye ekikolimo tekimuganya kuzimala. Agalina naye alina ekintu kimuliko kyamukwata. Bw'omuzisa bali mugane gundi kyekyakubaako kiki mutawaana ki naga nange simanyi. Leediyo z'abantu lwaki tozimala? Leediyo z'otamanyi nzimanyi naye nange simanyi lwaki teziggwa. Ekikolimo kireetera omuntu okuba n'amagezi naye nga bamujjukiza nti agalina. Ekikolimo kireetera omuntu okuba n'amaanyi naye nga bamujjukiza nti agalina. Ekinaamutaasa ekimununula omujja mu mbeera ye aba akirina naye nga waliwo ekimukutte, kimuwambye, kimuzibye amaaso. Omusajja amugamba genda n'amaanyi gano. Nagira bwana galiwa nti gano ogalina. Genda n'amaanyi gano olokole Isirayiri. Kankubulira ekigenda okujja mu mbeera yo oleda okirina. Abamu ku mmwe ebintu ebigenda okukyusa obulamu Katonda yakutonda nakyo kiri mundayo, yakutonda nakyo olede. Wava mugulu nga bakupaakinze bulungi nga talenti zonna mweziri, amagezi mwegali, okutegeera mwekuli, skill mweziri. Ne waliwo kintu awo ekyetaaga okukutula, ekibitawaanya, kibitetenkanya, ekibitaataaganya. Waliwo ekintu awo ekikusaanikira. Nze nabagamba dda buli muntu Katonda yamutonda n'ekiri mutaasa. Abasajja yabawa amaanyi, abakazi n'abawa obulungi. Buli muntu yamuleeta ng'alina ekimutaasa. Ate ne bataabitonda nabo Katonda abawa opportunity ne babifunira wano ku nsi. Omuntu n'aba ng'alina ekimutaasa. Kyova olaba osiŋŋaana atali mulungi nga Mukama yamuwa favor n'asoma. N'omusiŋŋaana nga wangerigeri naye nga bannange aliko ebitabo bye. Sikulimu. Omukazi wangerigeri talina figa, face yangeri. Ninga sebo manya ye commissioner wa nankani awo nga sebo abamuwasanga nabo babasaba bitabo nga bagamba mama ono yaleke bitabo byenkanide wano omulekoote ajagenda mu lukiiko lwa UN tufune ssente empya n'enkadde. Sikulimba tembalabyeko ayibira bano bagamba nti ye commissioner waagu noga nti ayi Mukama Katonda. Kati singa tabaddeko bwa commissioner abadde ayitawo atya ku nsi kuno. Ate n'olabayo Katonda gwe yamanya nti ebyokusoma bigenda mugolongotanako, ye n'amuwa beauty n'amuwa akafeesi nga beauty kafeesi kawalire emmere abamuwasa lwa feesi, ebitabo 0 talina. Naye ng'oli agamba ono alagika mu bantu wadde omutwe mukalu naye. N'osiŋŋaana omulala nga ye ekimutaasa baakiteeka mu feesi, kafeesi ke kalungi, ene mabega bwakyuka mumwenenya naye nga Mukama yagamba nti kamuwe akaki, kamuwe ka face.
kati ate nosanga gwe bataawa kafeesi ayi mukama katonda nga bamuwa figa atambula bwati nogani maama tambula feesi nga yeyengeri naye nga yo figa yeri yaddala ye nga ekimutaasa bakiteeka buli muntu alina ekimukola ki bamuwaayo compensation. Kati God is so good at the compensations. He compensates the people. Buli muntu yamuwa ekimutaasa. Amina. Kyova olaba mu bulamu buno oteeka okwetegereza ennyo n'otegeera gwe ekikyo kyekiki gwe baakuwa ki ate ekyo kye baakuwa naawe kyozigula kyotereeza kuba kyogenda okuliirako emmere. Gambako nti amiina. Eyo talanta naawe gy'olina bakuwa okwogera obulungi yogera ddala bulungi kalobozi kaseereze kuba ebirala byonna biyinza okuba byagaana naye ngaoli akuwulira ku ssimu nanga tebana nomulabako ddi ono kye baakuwa ekirungi kyo kyozigula kyotereeza. Ebyo nambyogedde egamba ekintu kimu buli muntu Katonda alina kye yamuwa ekikyo kyekiki. Gideoni alina amaanyi naye tagamba nyi nti agalina malayika yamujjukiza amugamba genda n'amaanyi gano olokole Isirayiri. Gideoni gati galiwo ate tyogalina nji wano kugamba waliwo amaanyi g'olina waliwo amaanyi g'okola otya waliwo ky'olina ekirimu gwe kyekigenda okutaasa kimagemage kizuule kyesibeeko ekyo ekirimu gwe kyesibeeko ddoboozi kuyimba kyesibeeko kusaba kyesibeeko kubuulira kyesibeeko. Nze kyobulaba neesibako kubuulira. Mukama waffe yeebazibwe. Ebirala bulaba nga sibimazeeko budde tebabimpa nnyo naye nekyange kyennyina kitunda. Kitunda genda oyite kati awonna mu kibuga mu akeedi ezo zonna owulira ani ayogererayo. Kyozuula nga kye baakuwa kyokola otya kyeweesibako kyolemerako kyokola ge maanyi ago g'olina amaanyi go gazuule gavaluwinge gakozese olokole Isirayiri. Mukama akuwa omukisa. Find that thing that is meant to be your strength. Ekyo ekyafuuka amaanyi g'ekyo. Abasinga obungi mutagala nnyo mukolakola ebintu binnyo ne bibalemerera. Jja mu kyaki wano okola kino n'okuba ku nnanga n'ozina ku mazina n'ogira kino n'okuba ku ngalabi n'okuba ku ngoma n'ogira kiri buli kiri kyonna ogenda okikwatakwatako nga byonna babigezaagezaako ne bigaana n'obeera frustrated. Zuulayo ekintu kimu nga kyekikumanyiddwako mu linnya erya Yesu. Zuulayo ekintu nga kyekikumanyiddwako. Bw'osala okufumba emmere gifumbe bulungi. Leka abantu bategere nti omukazi waawali afumba oluwombo. Baffe yonna gye bavule nga banoonya luwombo lwolwo. Osazeewo kwokya nnyama ya mbuzi gyokye bulungi. Gyokye bulungi. You spicing ebeere unique. Bakumanyeeko ekyo. Bagenda ogamba ni mbuzi. Oyo tewali amubiitinga. Oyo ayokya embuzi. Naye ekitawanya abantu ekisinga okutawanya abantu mu bulamu buno butabako kya manstaringa. Talina kya manstaringa. Talina kyagamba nti kino. Buli kyakola akola neemalidde. Buli kyakola akola neemalidde ayononya emirimu gy'abantu. Neemalidde alemeza abantu we bali. You're doing so many things. Abazungu bagamba a master for all is a master for none. You can't be everything. You can't do everything. Bikaberewo kyomanyiddwako ekyo nga ge maanyi go. Specialize gamba kino. Naye abantu bookedde enkoko eri awo eringa etali enkoko. Yange erigiri muntu aluma bwati ng'eringa ekyangwe. Nange naye enkoko y'ono nayo terimu kanigguusa.
Fumbi amata gayemu amazzi gonna mbw'ofumba amata mukazi wa wali afumba amata naye mazzi meerere buli oli agayiwa banagane bane kati gano mata kiki anywako tadda abanywako tebadda abanywako tebadda abanywako tebadda wangi ofumba emmere ennyama yonna ogitadde mu mazzi obufi buwuga buwuzi bwe buti bulinga ebyennyanja ebiwuga ate bw'omala ne weewaana manya abalokole beewaanira mu busiru bwabwe sometimes ebintu abikola bubi namala neyewaana ebyange baliirawo ebyange Yesu abaleeta Yesu abakwata obwongo ne baliirawo naye nga bakomawo waliwo abadda bali abakomawo buli muntu anyeenya muteragane bannaye ne bwaba wa Luganda aganiye oluganda ono aliko ekizibu ku mutwe nze mbiridde gusemba ebintu byonna tebiwoomamu byonna ate gwe n'ogenda mu kyaki n'okwata muzinda n'owa obujulizi n'ogamba aleluya buluganda ebyange baliirawo naye nga bakomawo badda amaanyi ga bizinensi yonna gali mu kukuuma bakasitoma nti gwe walina omwaka nga gutandika okyamulina n'omwaka we gugwereddeko oyongerako bwongezi osubidde okugamba nti amiina badda bwe baba tebadda ogenda you soon close bwe baba nga tebadda bw'oba tosobola kukuuma bakasitoma abo keep your customers banoonyi call them find out whether they are satisfied check on their satisfaction do some good customer care byokoze obi bagambe babikugambe take out a suggestion box allow them to criticize you babuulire bachecking ko mugambe service zaffe ziri zitya biri bitya tubikola bulungi kaliwa ke tukoze obulungi kaliwa ke tukoze obubi twongeremu ki bwakigamba tokiragajjalira noonya engeri gy'okyongeramu toyomba buyombi noga sitaani alabika muyingiddemu omukazi oyo agamba ati ande ennyama yaffe tesinsiike bulungi Mukama yebaziwe bintu bikole bulungi naddala ekyo kyozudde nga Mukama kyakuwadde okukola kikole viiri z'abantu bw'ozikola leka zisigale ku mutwe nga tezaakutuuka kuggwako naye abantu bateekamu ebizigo kuba gweyagala nnyo ebya layisi nobateekamu ebizigo enviiri zonna ne zijja ne zikutukako eyo bad publicity oli atambula anyumya agandi bw'obanga oyagala okuggwa enviiri ku mutwe okkirizanga nakibuka n'azikola nakibuka kye yankola yanteekamu ebizigo ne binjokya enviiri zonna ne ziggwako amutwe gonna ne gujjula amabwa omukazi oyo muzibu nnyo kubanga gwogula bizigo bya layisi ofise nnyo ne balyoka bakolako publicity enkambwe ez'oyo bw'obanga oyagala okusula nga teweebasa omukkiriza nga nakwata mu mutwe bad publicity kola ebintu ng'ebyo ebikwogerera nga we wali amaanyi g'ebintu byo nga bye bikutunda nga bye bikola ki nga bye bikutunda okola mirimu ye kola ebintu byo nga bye bikutunda bayibuli egamba etya mu kitabo kyangero nti omuntu omutegeevu akola omulimo gwe n'okumanya okumanya is what mu luzungu knowledge that means he applies knowledge omutegeevu bw'aba akola emirimu gye agikola n'okumanya nti naye omusirusiru ayalirirayo obusirusiru wansi w'emirimu gye ero erimu kunyiri ezintiisa mu bayibuli simanyi bwali olulabyeko nsobola oddusa embyayo ne tumalira awo ate lwaki ndikugamba obugambi nga tosirukulaze engero 13:16 buli muntu omutegeevu akola emirimu n'okumanya akola emirimu naki n'okumanya tulina ebintu bibiri awo buli muntu omuki buli muntu omuki bagamba buli muntu ategeera jjukira nti obutategeera kivumo omuntu ga naye gwe ntotegeera ekyo kivumo ate nga kirabika eba choice gwoba osazeho obutategeera ne buli muntu omutegeevu gwe boogera nga naye gundi oyo ategeera mbu bw'aba akola emirimu gye buli muntu omugezi bw'aba akola emirimu gye agikola ng'ataddemu okumanya agattamu knowledge soma omaleyo
naye buli muntu omutegeevu akola emirimu n'okumanya. Ate naye omusirusiru akola atya? ayalira obusirusiru. Bw'asoosa mu foundation, omusirusiru ayalirirayo obusirusiru wansi. Bw'aba agenda okukola, ng'omusiru agenda okuzimba ennyumba, mu musingi apangayo obusiru n'azimba. Mu luzungu agambye atya? Proverbs chapter 13, verse 16. Every prudent man acts out of knowledge, but a fool exposes his folly. Musiru exposes his folly. Translation ya jina labako egamba nti he publicizes, alanga obusiru bwe. Omusiru alanga busiru bwe ku mirimu gye, era bonna abaagala obulaba babulabira ku byakola. Ne bagamba bannange, ani yatunga olugoye luno? Ani yatunga olugoye luno bannange? Emikono nga tegyenkanankana, amapeesa, ebituli kwega nga tebiyingira mu binne waabyo. Ne bagamba kati ani yatunga bino? Kati ekyo kye babuuza, baba baagala kumanya linnya, eyo publicity. Baagala okugatta erinnya ku busiru buno bwe balaba. Wangi akameeza n'okakola, okoza akameeza k'omutoli kapenta, akameeza amagulu nga tegenkanankana. Buli lwe bateekako caayi kagira weka ne kagira kati caayi n'ayiika. Ate nga abagenyi bazze, abantu bali awo batudde bana ne babuuza, ani yabajja akameeza kano? Nti John kintu owawale mu Kayembe, ekyalo kyonna nekimanya nti John bw'ate bw'ategeera. Kati olwo emirimu ofuna tofuna wangi, kuba kati kyokoze kye kikulanga. Naye bwe kiranga ki? Byokoze bwe bikulanga bigenda bikulanga, biranga busiru bwo, biranga magezi go, bireeta bakasitoma, bigoba bagobe. Olina amaanyi agakulimu, gazuule, gatereeze, gagenda kuleetera byoyagala mu linnya erya Yesu. Teeka omukono waggulu, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga nkizudde ndi waliwo amaanyi agandimu, neetaaga gatereeza butereezi, galeete bye neetaaga. Era naawe yongera okugandaga, era naawe gafuukeeko amafuta mu linnya erya Yesu. Amiina.